Embaga ya Diana Nabatanzi mwagiraba. Abasinga ku mmwe omukolo ogwo mwagulaba oba nedda. Abantu bajje bagamba nti Diana Nabatanzi yakola omukolo ogw'ebbeeyi ddala era ng'omukolo gwe yakola tewali muntu yenna aliddamu kugukola. Ne neebuuza ne ŋŋamba mukolo ki ogwo gwe saalaba yadde ku TV yadde awantu wonna nga bagulanga. Gwabeerawo ddi? Embaga abantu gye boogera Diana Nabatanzi yakola yaliyo oba teyaliyo? Era weeba yaliyo ddi? Yaliridda wa? Ani yamuwasa? Bamuwasa ddi? Yaani bbaawe baani abaaliwo? Era gwaliwo ku lunaku ki? Ani yakuba ebifaananyi? Ye bwe babanga baagumala baagukolera wa? Baagutimba wa? Nange ne kindeetera okunoonyereza ennyo okumanya kituufu Diana ono mufumbo? Kituufu Diana ono ayina omusajja? Kituufu Diana ono ayina omuntu gwaganza ng'oggyeko bino bye twawuliranga mu Lwasa ye bbaawe, Lwasa bino, Lwasa yamuzimbira, yamuwa kalina, Lwasa n'amuwa emmotoka, Lwasa n'akola kino, Lwasa n'akola biri. Lwasa ayina obutambi bwe obw'ekiseegu, Lwasa n'ateekayo obutambi bwa Diana ng'amwebakako, Lwasa n'akola bino n'akola biri. Bingi ebyayogebwa. Naye ate ku lunaku lw'obutambi oba mu biseera by'obutambi bwa Diana Nabatanzi obw'ekiseegu ffenna twaliwo era twabiraba. Lwasa bwe yakwata obutambi ne babukolamu Photoshop ne balaga nti Diana Nabatanzi gwe bakutte akatambi nga Lwasa amwebakako ffenna twabulaba. Era obutambi obwo bwatambula nnyo. Bwateekako Diana Nabatanzi ku lusuubo naffe ne tutandika okukaaba ab'amaziga ag'okumpi. Ne tudda ku Lwasa ne tumuvuma ne tumuwowongola nga nange kw'otadde. Olw'ensonga omuntu omukulu okola otya ebintu ng'ebyo? Tugambe nti walumwa. Tugambe nti Diana Nabatanzi yamukuula nnyo. Era ne neebuuza ne ŋŋamba bw'aba yamukuula ssente mmeka ezo eziruma omugagga okutuuka okukaaba amaziga buli ddakiika. Era emmotoka gye yamugulira ya ssente mmeka eyo eruma Lwasa paka olwaleero. Ne nnoonyeza ne ŋŋamba bagamba nti yamugulira kalina we yagigula wa? Yagimuweera wa? Biseera ki? Ne nzirayo munnange mu bintu by'edda ne ŋŋamba kannoonyerezeeko ku mapages ga Diana Nabatanzi katulabe mu biography ye kyekiriyo. Ne ŋŋenda ku Mr. Google ne nteekamu Diana Nabatanzi nga njagala okulaba eby'obugagga bye na biki by'alina, obulamu bwa zaabutambuza atya oyo omwana ow'obuwala omulungi okufaako obufyalinga malayika. Munnange era bye nazuulayo. Kaakati awo kyenva ŋŋamba kati nno wano wenteekeddwa okulaba n'omukolo mmanye omwami w'omutuufu. Obadde okimanyi nti Diana Nabatanzi ayina omusajja gw'ayagalira ddala ng'oggyeko bano bapperepesi be bajja bamwogerako. Era nga Diana Nabatanzi oyo omuntu we amukuumira munda mu mutima gwe tannaba kukkiriza bannamawulire kumanya bbaawe. Tugenda kuba tubireeta katugendeko mu mukolo gwe bagamba nti gwe gwali ogwa Diana Nabatanzi gwe yakola embaga ye ate era tukomewo tugyogereko.
abantu abasinga balowooza nti obwo obutambi obwatambula gwe gwali omukolo gwa mwana muwala Diana Nabatanzi nga woobirabyawo era nga balaga nti nno oba basuubira nti nno Ahmed Lubowa yawasa omuwala oyo era ng'abalala bagamba nedda guli gwe twalaba ng'ali ne Mr. Lee ye yali embagala yaabwe era gwe gwali omukolo nzija olunaku olwaleero bategeeza nti byonna ebyogerebwa bikyamu era bifu. Diana Nabatanzi tayagala Mr. Lee. Kiyinza okuba nti baali beeyagaddeko before nga baakatandika ekiseera ne kituuka ndowooza omukwano ne gugaana okukula. Oyinza n'okwesanga nga tebeeyagalangako nga biri mu mbumbu nga bannamawulire w'obamanyi. Era ekyo kye bayita okubeera omukolo lwali luyimba. Ba Mr. Lee abo baali bayina ekivvulu. Awantu we baali bagenda okukitegeka. Engeri abantu gye baalemeramu kali gye babateekamu kali nti bano ababiri beeyagala. Diana n'azannyisa eyo chance ne Mr. Lee n'akozesa eyo chance ne baleeta Diana basobole okuddusa ekivvulu kisaasaane mu bantu bonna. Era kaakatambi akaafulumya lwali luyimba lwabwe lwe bayita embaga. Naye nga embaga eyo teyaliiyo mu butuufu wabula lwali luyimba. Era ng'omuntu gwe baateekamu eyajja ku mukolo nga embaga mwamulaba yali muwala mulala teyali Diana Nabatanzi. Naye nga Diana Nabatanzi olwo oluyimba lwe bajja baddira emizannyo gye babadde nga bazannya mu bino ebya Ahmed Lubowa na biki ne baddira olwo oluyimba embaga ne baluteekamu. Mu kuluteekamu ne kifaanagananga Diana Nabatanzi ali ku mukolo era ne balaga nga Mr. Lee yamukoze eki yamukoze emikolo. Fenna twagaliza Diana Nabatanzi afumbirwe era nga nkimanyi fenna tuli eyo tulinze twagala tulabe ku mwami we tugambe bannange ono omwami yatutte Diana Nabatanzi fenna twegomba tulabe ku musajja agenda okwewangulira omukyalo omulungi ng'oyo era fenna tutudde. Abantu bangi beesunze omukolo. Abantu bangi batudde balinze. Kwoteeka mikwano gye, ab'eŋŋanda, basenga, bamaama, bataata. Tuyinza n'okubeera awo nga mukazi mufumbo, kisoboka. Omanyi mulimu abantu abamu bano ab'amannya nga tebaagala nnyo bantu kumanya bye bakwata ku gwe tunuulira Farida Nakazibwe ani amanyi ne bbaawe tebamumanyi. Tunuulira Juliana Kanyomozi walinnya. Ani amanyi bbaawe tewali nkiwa temumanyi na mwana we waafaanana. Gye bali abantu bwe batyo ba Mariam Ndagire gye bali ba Irene Namubiru baba bwe temubalabangako ba Angela Kalwe baba bwe temubalabangako naye nga babayina lwaki mulimu abantu abasawo ne bagamba nze obulamu bwange bugenda kubeeranga bwange sina nsonga lwaki mbwanika ensi yonna ekole ki ebulabe. Naye olw'okuba nti ffe tunoonyereza twagala nnyo buli ewali ekintu tubeere nga tugunyawo y'ensonga lwaki twogera nnyo sabuka ne tulasana n'ebigambo. Yenze Sheila Adita olowooza ki ku katambi kano twesange mu